ensonga y'okkuba amasimu NRM yali yagitandika dda. Juzi Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kyajja ayingire mu campaign eyo, naye ng'aba NRM babaddenga n'enjukunju, muzeeyi njukunju, era nga bakuba amasimu nga basaba abantu akalulu. Era bano ng'omuntu yeebuuza ekigendererwa kiki, kubanga jjukira nti abantu be basinga okukubira bonna bawuza kimu, ffe tuli ba Kyagulanyi, naye ne babirikodinga. Amanya gange nze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, njagala kusaba kalulu ko munnange. Jebaleko Dr. Nambasa ng'ensonga ekunkubiza essimu kusaba akalulu ka President Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati munnange nga sinnaba kunnyonnyola bingi, ngenda kukuleetera obutambi obuwerako mu kunnyonnyola ensonga eyo. Kakati Nuupu, yes, bo bali sure era obuwagizi balina bungi nti kizibu okubira abantu 10 ne kubulako 8 oba kumpi bonna oba 9 nga bonna bawagera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati NRM ekikola era obutambi bubadde nga bujja butambula, nga neebuuza kigendererwa ki, kubanga be bakubira babagamba bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu, batono nnyo abaga nti bawagira NRM, naye era nga babikodinga ne babitulaga. Kati sooka owulirize ensonga y'omwami ono, awo tugenda okuva okulaba ekituufu ekiriwo. Erinnya nze Bukenya Moses nga ndi mutuuze Mukono district. Ntuuse okwemulugunya kwange eri mwami Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda. Ebisangiddwa mu kitundu ky'ewaffe eno emivuyo gyatandise dda. We twogerera nze mukyala wange tulondera wamu bulijjo, era yagenda ne yeekebeza nga waali. Naye ligyesegeza okudda bamusindise Kasubi n'akulabye. Ate we Mukolo tatuukanga nayo. Waliwo omusuubuzi wano mu kitundu kyaffe, mukyala atunda byaku kkubo. Bamusindise ku Gosani obuuka w'ebyalo nga 6 okutuuka gye bamusindise talinnyanga nayo. N'abalala bangi abalina ensonga eyo esangiddwa ku polling station w'ennondera. Essaawa eno wennyini awo tusanzewo register ng'omuntu omu yafuluma mu register 3 nga buli wamu wali emirundi 3 abantu abawererako ddala. Ekifaananyi ky'omuntu weekiri n'awalala era n'okiddamu n'okisanga n'awalala emirundi 3 abo abantu basanze mu register ku polling station nze w'ennondera. Ssebo Mukama waffe, tusaba n'obuwombeefu ensonga eno etereere, olunaku luli lwegenda okutuuka register zigenda okujja. Mukama wange tukusaba abantu bano nga babatereeza babagjeemu, kubanga abafu bangi, abafu abali mu register bayitirivu be tumanyire dda nti baafa dda, bamaze n'emyaka emitu nga baafa dda, bonna tubasanzeemu. Abalamu omuntu n'afuluma wano emirundi 3-4 n'obujulizi era mbulina era nabwo mbutaddeyo ngenda buteekayo ku peji yange kwennyini. Mukama wange njagala akatambi kano kakutuukeko naawe olabire ddala obujulizi bwenkuwadde nti kyekiri eno, simanyi byawalala naye kyo kiri waffe eno Mukono. N'olwekisa ekingi nkusaba Mukama waffe otuyambe otereeze enkala z'abalonzi. Ekirala, temwasomesa bantu kutiikinga abantu abamu tamanyi kyakola era babuuza bubuuza. Okiwulidde? N'alisabye Mukama wange mwongere okuyamba abantu ng'okuyisaamu ob'ebizindaalo nga mubuulira abantu kuba tetumwatwala budde kubasomesa. Ssebo n'asanyuka ng'okoze ekyo, abafu bajja mu register n'abalamu nga basigaddemu omuntu omu, so si mirundi 3 nga muntu omu ali mu register 3 ne bamusanga mweno mweri ne mweno muntu omu. Gyekiri Mukono byebyange. Okay, ekisooka agambye nti alina page. Kati ku myaka gye bw'aba alina page kakasa nti social media yakola ki? Yawamba. Kakati bakubira essimu, bwe bamala okukubira essimu ne bategeera endowooza yo, be balina system n'ennamba y'essimu n'amannya go byonna babirina ne gy'olondera, babamanya bakubye mu constituency katugeze ye Kawempe, ne basindika information nti omulonzi bwati ne bwati wa Bobi Wine ne bakukyusa. Kye nategedde y'ensonga ki NRM
ebadde ng'ekubira abantu amasimu ng'eyita mu nkola yaayo eya muzeeyi enju ku nju era nga babiteekayo ne tubitegeera newankubadde ng'abantu bakulaga bawagira Bobi Wine nga neebuuza kigendererwa ki. Leka tusooke tuwulire emivuyo emirala n'okulabula. Parliament yayisizza ssente ez'okwewola. Buli muntu owuliriza? Parliament yayisizza ssente ez'okwewola ewiikisi 4 emabega $8 trillion. Kyokka budget gye twayisa yali ya $7 trillion. $8 trillion zino 8 bwe zazze, gavumenti eno yabadde n'ekigendererwa ekyokuzikozesa mu campaign. Wano ewaffe mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka owa Buganda, masaza 18, gavumenti n'esalawo egabewo enkumbi $1,12,000. Wano njagala muwulirizeewo nnyo, omuntu okuwaayo endagamuntu yo n'ojjako nniini yo, butereevu basobola okukoodinga ne bafuna polling station yo. Kubanga ne wemba nkukeberera w'olondera, bw'ompa nniini namba yo n'enyigamu mu website ya Electoral Commission w'olendera nfunawo. Abamu ku mmwe mwawaddeyo na obupapula buli obukonge okulondebwako. Kati njagala muwulirize, okulonda kw'omwaka guno akuuma kali ke bagenda okutunuzaamu, bw'owaayo akakongeko ne kasomamu nga kagamba nti successful, kitegeeza oli mulonzi. Kaakati gwe okubanga wabawadde nniini yo, okubanga wabawadde voter card yo ne bafunako voter namba yo, kitegeeza kati basobola okuyita mu system electronically ne bakulondera. Oba muntegedde? Kubanga kati kye wabawadde kibasobozesa okuyingira mu system eyiyo. Mwenna abawaddeyo obukonge bwammwe, mwe mwebuuzeemu lwaki ekintu kino bakikoze ebulayo ewiiki emu tugende mu kalulu. Kubanga electronic system etransmitinga butereevu buli mulonzi abakoze eki, abalonze. Kitegeeza enteekateeka eno yali nteeketeeke yakubbira mu kalulu aka pulezidenti. Kubanga kati buli muntu gwe banaasoma nniini ye nga kalaga nti successful n'okulonda okoze eki, mulonzi. N'olwekyo mmwe mwenna abatannabakuwaayo bukonge bwammwe, abatannabakuwaayo ID zammwe, enkumbi gye bakuwa ya mutwalo gutya, ng'oggyeko okuba nti enkumbi eyo gye bakuwa ya mutwalo gumu, ne ssente ezagiguze neewole, era ogenda zisasula ng'owa omusolo. Kitegeeza gavumenti yagenze ku dduuka n'ekwewoleza enkumbi. Abakitegedde mukikubire mu ngalo abatannabazejjayo. Kubanga ssente zino zaayitanga ssente neewole. Bw'oba olyeyo ng'oli mu kusagambiza ng'ogamba era kale tezifudde adda na lusoggo nga watutte enkumbi, amazima ga Katonda ogenda sasula enkumbi 10, ebitiyo 10, ebiso 10, byonna ogenda kwisasula omuntu atya? Si kyo ekisinga okubeera eky'obulumi engozzeyo ewuwo. Ekisinga okubeera eky'obulumi manya kati bali mu system basobola okukulondera akalulu. Kubanga mashini eri bw'ogisomera nniini entuufu ng'eraga nti oyo Ssekabira akoze eki, alonzi. Nkimanyi bulungi wayinza okuba wano nga waliwo abantu abawaddeyo dda nniini zaabwe, n'ate waliyo abalala abatannabakukola ki. Y'ensonga lwaki mbagambye nti buli muntu ateekeko kamera ye, amawulire gasobola okutuuka mu bitundu ebiki ebirala. Kubanga wano waliwo ate abantu nga bakakodyo badde tebanakakola ki, kategeera. Naye buli muntu eyawaddeyo kati butereevu bali mu system. Gwe weebuuze lwaki enkumbi bazireese kati? Weebuuze bulijjo abaleeta enkumbi babajjako nniini? Oba muntegeera? Naye ate era njagala kubagamba, wadde ng'ebyo byonna babikola temuggwaamu maanyi. Tugenda kukuba akalulu mu nkuba yaffe yaki ya bulijjo. Bwe tumala okukakuba tetugenda kuvaawo, tugenda kusigalawo, tugenda kukabala, ate tugenda kukagoberera. Kintu kimu kyokka bulijjo kye tutannaba kubagamba, w'olondedde kasita NUP ewangula
awo wennyini woba otandikira okukola ki okujaganya senga ffenna tunajaganya bano abantu olede bali mu kutya bali mu panic mode tebamanyi nakikola ki nakiddako ekintu kino kigenda kubokya bakisuulewo batekeko mikolo akokola tondeka ki ekisembayo abantu bano baleeta omulamwa ogw'okugamba nti protecting the gains. Njagala muwulirize bino. President Museveni ye ng'omuntu akaddiye anoonya ensonga ekuma mu bantu omuliro okusigala nga bakyamuliko nga bakyamulwanirira tagiraba. N'olwekyo yanoonyezaawo abalinawo akabondo akayina kye kakoze n'abagamba nti tugenda kutambulira ku mulamwa nti protecting the gains. Bafune imaani erinnya ebakuba embooko nga balowooza nti waliwo ebyabwe bikola ki ebigenda. Kakati nno njagala bagamba mmwe abaana ba Nambi nga bwe bagamba nti they are protecting their gains, naffe twamaze okulaba gains zaffe ze tuprotectinga nga bwe baprotectinga gains zaabwe nga gwe munyago, ffe tugenda kuprotectinga gains zaffe kagenda kubeera kalu oba muntegeera. Bo bagamba nti they are protecting their gains zaabwe munyago, ffe gains zaffe kukakasa nti akalulu kaffe tukakola ki tukakuuma. Kyentegeeza mukeere nnyo ku makya luli we najja wano saabagamba ku mulundi guno mukeere njagala zigenda okuwera ssaawa 10 nga mumaze okutuuka. Bw'otuuka ku ssaawa 10 banaagenda okujja ku ssaawa 12 bajja kukusangawo. Onajja ku ssaawa emu ojja kujja nga bokisi esooka ejjudde bagamba abantu bakoze ki abantu balonze. Ekyokubiri, bw'oba otuusizza okulonda mwe bavubuka abagenda okusookawo, omuntu omu bw'agenda wali we balondera mubeere nga nammwe mutaalinga wabbali. Funa ekitabo mujjukira buli obuti bwe twakubanga obutaano n'obusibisa kamu. Omuntu omu bw'agenda n'alonda mmwe abasigaddewo okukuuma abagenda okubeerawo okuva ku muntu asooka, temugenda kubeerawo nga mwebase. Mufune ebitabo byammwe ne peeni. Omuntu omu bw'agenda okulonda saza akati, owokubiri bw'agenda saza akati, owokusatu bw'agenda saza akati, owokuna bw'agenda saza akati, owokutaano bw'ajjanga osaza akati akalala akagatta obumeka ng'omanya obameka. Bw'otyo paka abalonzi banaakola ki banaggwayo. Bwe banaagenda okugatta ng'ebbokisi erimu obululu 200, nammwe emiganda gyammwe gye mwazze musibaasiba girina okuba nga giweza abantu 200. Bwe kiba nga waliwo ekitali kituufu awo mutandikira, temulinda komanda mulala yenna. Buli muntu mu lutalo abeera ki nga temukubye engalo mulimu okutya. Lwaki temuzikuba abaNRM ne bawulira nti tugenda kukola ekintu kirala? Nekino kankibagambe, mu lutalo lwa Museveni olw'ekiyeekera nze saali buzaali, naye ate bino njagala bibagamba. Mu lutalo lwabwe olw'ekiyeekera tebaalina ranka. Ekyabagaana okuba ne ranka baali bayagala buli muntu awulire nga wambwenkanonkano mu struggle. N'olwaleero akalulu ke tugendamu tewaliwo muntu alina ranka. Temulinda mu Kansala Davis tubuulire ekiddako. Buli muntu oli Kyagulanyi, buli muntu oli Ssekabira, buli muntu oli Davis. Ky'owulira nga kye kituufu kikole kubanga okola kiki ekisembayo. Fulaga zaffe musigale nga mukyazikwata. Kambawo ensonga lwaki fulaga mugikwata. Ffe aba National Unity Platform, mukama waffe ng'atudde naffe twavaayo ne gye bayita 11-point program. Ensonga semasonga 10 n'emeka? Ekyatulondesa ensonga semasonga 11. Abavubuka ennaku zino tujjumbidde nnyo ebyemizannyo. Bwe twali tuzisengeka, ensonga eyali namba 9 yali yakugatta Uganda yonna nga tetwesosoddeemu mu mawanga. N'olwekyo ekitugatta ye okusigala ng'okutte akabonero kaffe ak'eggwanga kiba kitegeeza nti ffenna tuli bumu, kubanga oli omusajja agenda tutematema afuneko baafuga. Wano we njagala muwulirize, bw'osanga akireewo ng'akutte fulaga oyina engeri gy'osanyukamu oba nammwe mukiwulira noti bulijjo ono naye munnaffe, bulijjo ono munnaffe. Kati abantu bano kibaluma kubanga balaba twegumya twezzaamu amaki, bayagala tuleme kumanya maanyi ge tulina. N'olwekyo kekiri nti akabonero kaffe ak'eggwanga kategeeza bumu bwaffe nga bannayuganda, kategeeza okunyigirizibwa kwaffe n'obumalirivu bwaffe obw'okwenunula. Basebo ne bannyabo mbasaba bendera yaffe tetugikola ki tetugisuula. Kati buno obubaka obugenda eri abavubuka n'abaana b'obuwala.
nze gwe mulaba mbadde nalekedde okukwana naye kati bwe nkusanga ng'olina manvuuli wakiri nkugambako I love you ogende ng'okimanyi nti waliyo omuntu akukula ki. nammwe bannyinaffe abasaba ebintu ebingi buno obudde bw'onsaba fulaaga amazima ga Katonda bwe tutuuka mu Uganda empya nkuwasa. nammwe abatonoatono obulabo omuntu bw'omala okumuweereza akalabo kunaku omuweerereza kafulaaga kano kakole ki. omuntu ono akimanye nti oli mwoyo gwa ggwanga era oli wiiringa era oli mumalirivu okumutwala n'okumuwasa ojja mumuwasa n'okumulabirira ojja mumukola ki. bw'ogimuweereza n'atagitegeera oyo omuwala tajja kuba wambala muleke leka ababaasi bamukole ki bamutwale banamubonyabonya alikomawo n'agamba nti kituufu kino nalinnya kiki nalinnya kyamagye. kale bino byebigambo ebisembayo bw'omala okulonda sigalawo mwe abagenda okusookawo tekuliiko muntu gwe mbamulekera buvunaanyizibwa bwakubala bululu bwaffe nga bukola emiganda mwena mukole miki emiganda. ekyokubiri mukakase nti bye mubalansinze awo bibalansinze n'ebiri mu box bwe mulaba tebibalansinze obuyinza tububawadde mwaba n'abeera awo mukole ekisinga okubeera ekyamagezi naye nkakasa akalwemu n'akakuuma tewali agenda kakola ki kazanyiramu. ekisembayo regisita zino twazifuna nange nina we bagenda okulondera wano ku kaguwa we bayingirira tujja kuzibawa. Ivan bwajja erimu n'akafaananyi ng'ogitunula mu kafaananyi nga Ivan omukola ki omulaba oyo agenda ng'omutunulira nga tomutegeera si mulonzi waawo agende gy'alina okukola ki okulondera oba mukitegedde. kano akalulu bulamu bwaffe kwe buyimiridde n'olwekyo tugenda kakwata nga tukakwatira ddala ng'ekyomuwe. ekisembayo muyambeeko abakadde bagende balonde. oba olina pikipiki kakasa nti pikipiki yo struggle egiyamba. pikipiki yo bw'etaatuyambe mu struggle amazima ga Katonda mu maaso ate ogenda kubonaabona wejjuse lwaki tewayambako omuntu mulala kugenda kukola ki londa. olwolwaleero njagala kubeebaza mukubireko ttiimu yammwe gye tusambye nayo mu ngalo mukubire mu ngalo